with the time tugenze okwekanga naddala us who come from Buganda Obote tumunenya nsonga eki yali yakwatagana ku lulyo olulangira lwe yakola n'ebino ebisigadde these were the major players. Mwami Museveni kyeyerabidde nti tetuli mu 86 abantu gye babeeranga nga babongoota buli step jazzaako tumulaba nga bwe yali azanyidde ku Kyagulanyi alina emmundu bambi ne bavayo bana ba state operatives deep state agency bonna ye Kyagulanyi alina emmundu ne tumugamba sebo n'ofa kimunonga ne tumubuuza n'essaawa ya leero emmundu gye wasanga ne Kyagulanyi wabikomyawa waffe tukimanyi nti at this time they are panicking tebamanyi kiddako ne we bali tebamanyiiwo eggwanga lyonna balinya gguludde liweddewo abantu babakyaya buvubuka babakyaya kati even Museveni fears his own shadow niwe kiyitaga wewe nani nibamugaa muzeeyi ekyo kisiikirize ekyo kyokanga kakati omuntu bw'atuuka okubanga atya n'ekisiikirize kye bingi bikyeyongera okubaawo era waliwo ebintu beno betuzanyisa bano bazanyisa obugologosi bwe bazanyisa besi kye twamusanze lemundu n'omubuuza wano osobola okuyitayo ku migration ffe ne bw'oba n'ekikwanso bakuzaamu mukuuma ne bakugjamu omusipi ne bakugjamu nonga kano kapeesa bakakolera ku mpale tukalabe mbu ne batuuka ne ku migration y'e Kenya nayo neebongoota munayo neemuleka kati ebino byonna musobola okubizanyisa bano betuyita bannakatemba b'ebyobufuzi bazanyisa kubanga bo babeerawo kwogera naye Museveni ky'olina okumanya gwe nga munnamawulire waliwo byatidde. He thinks now himself and his group are candidates of exile. Era ffe kye tugamba nti gy'otega amaggwa ojja gasangayo Sseruganda gy'otega amaggwa eyo ojja gasangayo kubanga bonna bamwetoolodde kati beeraliikirivu nnyo bye bakoze bannansi ekiddako tebakitegeera balowooza are they going to exile? How they live their properties here zino zonna ze bakuŋŋaanyiza for 40 years. Kati ebyo be batandise okuzanya Besigye oyo golaba enkola ye ebadde erikiriya ali resistant naye ne bwabeera mulamuzi ebyo bye bamutaddeko akugamba nti kino kiscript kyofumba nga tekijja kugguka kifirimu nakyo kita firimu eyo firimu eyo sikiriyo eyo firimu yaabwe nga bwe tusoma Nigeria nga bani ba actors mu firimu anti ba actor balaba omwogezi w'amagye nawulidde agamba munewobeera wa simanyi ani omukulukulaije ntujja kukimayo gwe kimanyi nti nawe anytime you can go into exile ne bakuyiggayo kubanga these are citizens of Uganda. Omuntu bw'abazizza omusango kati gwebuza bamukomezaawo batya wano bamuyisiza ku immigration kuba bw'oba okomawo ng'ofeeri bakuyisa ku immigration babuuze ba immigration bamulabyeko wano kababega bamuyisizza eno mu kyama eno oba Busia gye bamuyisizza eyo kubanga nze nga Lutamaguzi asomye abasajja bano I will never expect any justice from them era ne bwajja ewaka ewange nga mutegedde omu ku bo mbagamba aba nti kamera muziteekeko nebadde tetera kubeera ku mugiteekeko gutya nnyo sikutya ffe tubategeera kubanga gwe Museveni kyatakugamba nti buli waalo Besigye bamusuubiriza nti akuŋŋaanya buyambi bwa ssente si bino bya mundu bino nawe bajja bikuteekako nga bw'olaba nga bano abaana bw'olaba bajjuza aba NUP mu makomera twabasanze n'ebyambalo n'omubuuza tulage ku kyambalo ky'amagye kye bamusanze nakyo nti akakofiira kaliko people power n'okawo owa military nti enkofiira yo military nagayo enkofiira yaffe oba otegeera ne bateeka obunanka bw'amasasi mu maka g'abaana ne bakomawo ne babagamba nti ate mukome omwogere ojjukira kino ekivubuka kye bayitanga Mwesigye kye bazanyisaako firimu emabegakawo kye bagamba kigendo gaye nti bakookeza paasi kyakomawo ne kigamba tebansasudde bano abasajja babi nnyo era nkirabye bwe nsoma layini zaazo zifaanana na kino ekivubuka ekirala ekiri mu kusamula ebigambo ebiyitirivu ekyakava nakyo mukomera kakati nze nkugambye kivubuka kitegeeza kigimu kati nkugambye uliriza bino wammanga nga mmaliriza nti ezo geemu za Museveni bulijjo zaazanya
era tezigenda so tuli ku script muli ku script ate you never know even you be part of that script any day anytime kubanga wobo beolivinga mu nsi y'abana abasajja